Akyogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukulembeze w'ekibiina ekya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero alumazeeko ng'anoonya akalulu mu bitundu ebya Abim akwoteeka ne disitulikiti emanyikiddwako nga ey'Kotido. Wabula mu bifaananyi bye tukulaze emabega atukulaze nga abakuumaddembe bafugira ddala ekitundu eky'Ekalamoja ku Mmundu nga bwogenda maaso n'okubeera nga olaba tugenda kubeera nga tubyetegereza. Wabula newankubadde nga abakuumaddembe babadde bateevuunyanga ensanafu, wabula abantu b'e Kotido tekibalobedde kubeera nga bava ebule n'ebweya ne bakulumuka ne bajja ne beegatta ku lukuŋŋaana awabadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza. Mu ngeri emu gye buvuddeko akakiiko ak'ebyokulonda kaavaayo ne kayita abo bonna abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala ku mutendera ogw'ababaka aba Parliament, era akakiiko kano ke kamu kaavaayo ne kabakuutira essira nti newankubadde nga buli omu gwe tumaze okunominatinga tokkirizibwa genda maaso na kubeera nga okubaka kuyege yenna, wabula abamu kubali mu kibiina ekya NRM balabiddwako nga bo batandise dda okuyega abantu baabwe newankubadde nga gwabadde guli gutyo bagenzako mu bitundu eby'Embaale era nga bagezako okusaba abantu b'Embaale akalulu. Wabula bano kyababuuseeko nti abantu basaidizeeyo bayimiridde maaso ne bagesimba mu bwenyi ne babategeeza butereevu nti ffe tugenda kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Bino nno nga babigamba baminisita abamwami Museveni era nga ne minisita ono olwamugambye ebigambo bino yalabiddwako nga mukwano gwange anyiize. Mu ngeri emu kkooti enkulu mu Kampala evuddeyo negoba okusaba kw'ekibiina ekya NUP ako kyateekayo nga kyagala kiweebwe ensimbi eziweebwa ebibiina ebiri mu mukago ogutaba ebibiina byonna ebyobufuzi oba okusobola okuyita mu iPod. Nsala ki yekyagenze maaso n'okubeera nga kiwa atugenda kubeera nga tugitunuulira mukwano gwange. Ate mu ngeri emu atugenda kubeera nga tutunuulira Parliament ababaka aba Parliament olunaku olwaleero abavuddeyo ne bongera okubeera nga bateeka gavumenti ku nninga bannyonnyole lwaki emikutu gyonna egya Nation Media Group nga nno gino tegikkirizibwa kubeera nga gisaka amawulire gonna agakwata ku Parliament. Byonna tugenda kubeera nga tubyetegereza mukwano gwange. Asonga ate mu ngeri yemu tetugenda kubeera nga tulema kutunuulira ku njega eyaguddewo akawungeezi k'olunaku olw'eggulo wali mu bitundu ebyerira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde agenda okubeera nga asula ne ttiimu ye. Tugenda kubeera nga tubikuba mu ttooki atugenda kutunuulira ebikusike ebyabadde mu nsonga eno. Kala ate mukwano gwange President w'ekibiina ekya UPC amanyikiddwako nga Jimmy Akena avuddeyo n'awolereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'avaayo n'ategeeza bannayuganda nti ebyabali abakadde baffe tetuyinza kugenda mu maaso na kubeera nga tubivunaana ku baana. Era nno n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ebikolobero byonna ebyakolebwa kitaawe Dr. Apollo Milton Obote bannayuganda oba n'abaganda bagende maaso n'okubeera nga babiteeka ku ye mwetegefu okubeera nga ayimirira mu ngatto ze. Kale nno byonna tugenda kubeera nga ate tubitunuulira. Asonga ate mu ngeri yemu tugenda kubeera nga tulema okutunuulirako waliri munda mu ggwanga erya Kenya. Kale nno ekiriyo moto fire guseka bwe gukaaba lwansonga nti olunaku olwaleero eggwanga erya Tanzania alivuddeyo ne ligenda maaso n'okubeera nga lisuula akalulu era nga gwolengeraawo amanyikiddwako nga Samia Suluhu naye nno agenze maaso n'okubeera nga avuganya. Wabula olumaze okubeera nga balonda poliisi munda mu ggwanga erya Kenya erangiridde kafyu era nga essaawa zino ze tulimu ekiri eyo mukwano gwange kiteta mutuku. Tugenda kubeera nga tubyetegereza. Munzikirize nkolemu katono nnyo bwe nti then ate nkomewo tunuulire ensonga zonna mukwano gwange. DPTV Uganda, Dawn People Television. Buterevu
oli ku mukutu ogw'omuntu wa bulijjo Down People Television DPTV Uganda agwo wenna nga otwegasseko omulundi gwo ogusookedde ddala agenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga agwe omukadde gwe tuzze nga tutambula naawe ansuubira nti ekyokola okimanyi genda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like jjukira nti buli woogiwa like akigiyambako okubeera nga edduka ku speed eya yiriyiri mukwano gwange netuuka ku muntu oyo yenna eyeetaaga okubeera nga awulira information eno gwe ayina kyoteesa oba nawe kyowabula ojja genda wansi mu comment section atujja kubeera nga tufuna endowoozayo kale nno asagala kubeera nga nkulisaayo njaga tugende butereevu mu nsonga nga bwe zirabise olunaku luno olwaleero nga bwe nkutegeezezaako anti president w'ekibiina ekya NUP nno nga si mulala wabula ye mwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero yakedde kubeera nga anoonya akalulu wali eri mu bitundu eby'Ekalamojja era nga olunaku olwaleero asiibye mu district emanyikiddwako nga eya Abim akwoteeka ne district emanyikiddwako nga eya Kotido eno nno gyakubye olukuŋŋaana lwe olusembeddeyo ddala era nga kino kireesewo ebibuuzo bingi kwabo abadde bajjanga bagamba nti NUP eri mu bitundu bya Buganda byokka era nga abantu abamu bagamba nti eno NUP atesukka kale nno eyinza okuba nga erimu ne mu bitundu ebyawano mu Buganda kale n'okusalaasalako wali naye nga teyambuka eri mu mambuka kale nno olunaku luno olwaleero abantu ab'e Northern bagenze maaso n'okubeera nga bavaayo mu bungi ne bakulumuka okuva ebule nebweya okuva mu nsozi kale nno ne bagenda maaso n'okubeera nga bajja okuwulira enjiri ey'enkyukakyuka eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo newankubadde nga namutikwa w'enkuba yakedde kubeera nga afudde emba akwoteeka n'amakubo gabadde mabi nnyo nnyini ddala kale nno mukwano gwange tekirobedde bantu bano akwegatta ku lukuŋŋaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo zageze maaso n'okubeera nga akubya olunaku luno olwaleero wabula police yagenze maaso n'okubeera nga edeployinga yageze maaso n'okubeera nga edeployinga kale nga mukwano gwange oyinza okulowooza nti oba tugenda mu lutalo era nga kino akyataddewo ne kugamba n'okubaganya ebirowoozo abantu nga beebuuza iye luno lutalo oba just kano kalulu bululu kugamba awatali bantu nti babakutte mundu tebakutte busaale kale nno nga police bagenze maaso n'okubeera nga balaga nti ddala kituufu kye boogerako ebitundu ebyeno eby'Ekalamojja bano abasajja bagenda maaso n'okubeera nga babivuga ku mudumu gw'emmundu njagala nsooke nkuweeko ku mbeera nga bw'olaba ng'abasirikale bateevuunya nga nsanafu poliisi ebeera ebulookinga n'amagye baba bakulookinga amakubo tebaagalira ddala amakubo okubeera nga tugenda tutuuke ku bantu ebuge erinozo byebyo kale newankubadde nga babadde badeployinze kugamba mubaddemu abajaasi aba police mubaddemu aba UPDF kwegamba n'ebitongole ebyenjawulo byonna babireese kulaale naye nga omuntu akubye laale muntu wa bulijjo ng'ovudde n'ekyokuba nti muntu wa bulijjo abantu babadde bakuumye eddembe ng'ate sigamba nti bano babadde baleese bukuumi nti ne presidential candidate waabwe baali bamuwa abakuumi abasobola okubeera nga bamubeererawo nnyo nnyini ddala newankubadde nga ebyo byonno bibadde bwe bityo embeera bwetyo bwebadde wabula wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina bwe yatuuse ku ground we yabadde agenda okukubya olukuŋŋaana lwe olwasembeddeyo ddala era nga yabadde agenda maaso n'okubeera nga akubye olukuŋŋaana nga yakatuuka bw'ati ab'ebyokwerinda bano batuuse bambi nga basajja battu ne bakazi battu akwoteeka n'abantu ab'enjawulo oba oliawo abakadde kasita balabye ku b'ebyokwerinda bagenze maaso n'okubeera nga badduka kwegamba kino bano abantu beeno babasigamu okutya nti buli bwe balaba ku mmundu tebalinga eno nti oba oliawo basiiba bateevuunya buteevuunya ajjukira nti abantu b'Ekalamojja bagenda maaso n'okubeera nga battamu abantu baabwe era nga bakutegeezezza nti abantu beeno abasinga ate balina bazadde baabwe baliweko ku bannamunigina
nti weesanga nti abantu abali ku street wano munda mu kibuga ekya Kampala bava mu bitundu ebyeno ne bajja eno bajje bafune obuddamu mukwano gwange anti ngeri ewaabwe ate wali ayamba kwegamba nga buli we balabye ku b'ebyokwerinda buli omu yabadde adduka kutaasa bulamu embeera nga bw'ogirabaawo bwe yabadde mukwano gwange era nga bonna at least nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde alina se nti oba oliawo bw'obeera okumpi naye bayinza obutagenda mu maaso nakubeera nga bakukwatako otherwise nga bw'osigalawo akiyinza okuberera ekibi nnyo nnyini ddala wabula omukulembeze w'ekibiina ekya NUP yagenze mu maaso n'okubeera nga abagumya naga nti temufaayo ate mudduka abo be mulaba bali mu byambalo nabo bannayuganda bannaffe ate nabo twetaaga okubeera nga tubalwanirira nabo balina eddembe lyabwe babakozesa bukozesa kasooke nkulage ku mbeera nga bwe yabadde basajja batu ne bakazi batu ng'ate badduka baguddemu encukwe badduka batya ana badusisa bambe bayitamu benshi bajukira kone yasibuka eno nga basalako amatu babasalako ememwa balwepinga abaana maaso g'abakadde babata. Alright, kale mukwano gwange embeera bwekyo bwebadde akawungeezi k'olunaku luno olwaleero njagala tusoke tuveeyo katono nnyo atugenda kubeera nga tuddayo mu mwezi guno gwennyini akakiiko ak'ebyokulonda oba osobola okayita the Independent Electoral Commission gye buvuddeko kavaayo ne kayita abo bonna abeegwanyiza okuvuganya ku bifo naddala ku babaka akumutenera ogw'ababaka aba Parliament era akakiiko kano kennyini okusinziira ku mitendera gino kavaayo ne kateekako amateeka agagenda okubeera nga gateekebwa mu nkola naddala nga bano abagenze maaso n'okubeera nga banominatingiddwa gye bagenda okutambuzaamu kakuyege waabwe era mu bye basimbako essira kavaayo akakiiko kano ne kabategeeza nti tewaliwo muntu yenna agenda kubeera nga akubya lukuŋŋaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 ate gunnaba kubeera nga gutuuka naye atugenza okubeera nga tutuuka olunaku luno olwaleero nga abamu abayesimbyewo ku tiketi ey'ekibiina ekya NRM bonga mukwano gwange toyinza kubeera nga obatiisatiisa era nga abamu bagamba nti be bannyini ggwanga lino kale nno tebwabudde oba oliawo tebwabadde busa minisita naddala akwasaganya ensonga z'abamusigansimbi amanyikiddwako nga Evelyn Anite bagenzeeko mu bitundu eby'embaale gye bakubidde olukuŋŋaana lwabwe era nga bano babadde basisinkanye abantu ab'enjawulo kwagamba babadde bagamba nti bagenda kubamu kalaale bakuyege akalulu kaabwe nga bakuyegera ne Mwami Museveni wabula bano kyababuuseeko nti abavubuka saidi zeeno batandise nga balina emirembe mingi nnyo nga music agenda maaso n'okubeera nga azannyibwa na buli kimu nga kitambula malidadi sana wabula omuvubuka omu eyasoose okubeera nga araisinga ensonga nagamba nti ku buno obwavu obutuliko twasalawo buli muntu ali wano mu bitundu eby'embaale yakkiriza nti 2026 atugenda kubeera nga tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo lwansonga nti yamanyi ebizibu byaffe ate olowooza ababadde mabega tebagenze mu maaso n'okubeera nga basaakaanya kale nno kino kyasobodde okubeera nga kitanula embeera bonna ekiwayi ekisinga kyonna ne kikkiriza nti kigenda kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kino nno nga bakigamba bantu baminisita abava mu gavumenti ya Mwami Museveni wabula baminisita balabiddwako nga ebigambo birabika nga bibakalidde ku matama era ne bagamba kale mu kubawooyawooya tugenda kubeera nga tubagulira amazzi naye gwe buli kiisinga omanyi togenda kubeera nga owa Mwami Museveni kalulu togeza n'okwata ku ccupa y'amazzi katubifune. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusunsula bonna abeegwanyiza obubaka bwa Paalamenti sabbiiti ewedde kaabalabula obutatandika kakuyege okutuuka nga bamaze okulambikibwa ku buti bwe bagenda okukuyiga abantu nga tewali akuubaganye na munne. Akakiiko wamu ne poliisi baalabula nti anaasangibwa ng'akola akakuyege ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'11 tezinnatuuka ajja kuba amenya mateeka era waakukangavvulwa. Nti ono baamulangiridde yeesimbyewo naye yatandise kunoonya akalulu ate nga tumunaba kutusimbula tutambule. Akakiiko
kalina obusobozi bw'okubonereza. Kyokka bo abamu okuva mu kibiina ki NRM balabikanga bino abataabiwulira kuba okuva olwo ab'enjawulo bazze balabwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bakuyiga abalonzi. Akalulu konna Yoweri Kaguta Museveni. Ayesimbyewo okukiikirira abakozi alina Yitwe Lwakajala ng'ali wamu ne minisita w'abamusigansimbi Evelyn Anite n'abalala olunaku lweggulo baasiibye mu kibuga Mbale nga bakunga abakozi bonna abakolera mu makolero okukakasa nga obululu bwonna babuyira kibiina ekiri mu buyinza. Kyokka tebakitegedde nti be bagenze okukuyega emitima gyabwe mimyufu kuba omukolo gwatandikidde mu masanyu n'amazina gwaggweredde mu birowoozo. Bano baakaze emmunye bwe bayimiridde mu maaso ga minisita Anite ne bamukakasa nti akalulu akaabwe kakuweebwa akwatidde ekibiina ki NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuwa n'ensonga egenda okubakozesa kino. Okumanya abavubuka bano balabise nga ababadde beetegekedde banna NRM bano baawulidde minisita Kaati ensonga ezibalemye nga gavumenti nga kale kibafa batagenda kufuna kalulu kaabwe. Kyokka kino tekyamazeemu bakungu bano maanyi baperereza abavubuka bano okuwagira ekibiina ki NRM nga basinziira ku bingi bye kikoledde eggwanga mu myaka 4 gye kyakamala mu buyinza. Anite yalabise ng'ebigambo by'abantu tebimuyisizza bulungi yatuuse n'okubagulira amazzi g'okunywa kyokka n'abalabula nti abatawagira NRM tebagafunako. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusunsula bonna abeegwanyiza obubaka bwa Paalamenti Sabbiiti ewedde kaabalabula obutatandika kakuyege okutuuka nga eby'Embale nsuubira nti baakigyemu ekyokuyiga. In fact, alright, kale twesange wansi mu comment section. Awo nga tuvuddeko awo njagala nkujjukizeemu kati anti gye buvuddeko era ekibiina ekya NUP akyavaayo ne kyekubira enduulu mu kooti enkulu etuula mu bitundu eby'e Kampala no nga kigamba nti oba oli awo Parliament bwe yavaayo neeyisa nti
buli kibiina kyonna ekirina okubeera nga kifuna ebibiina ebitaba ebibiina by'obufuzi akirina okubeera nga kyegasse ku mukago ogwa iPod. Kino bakikola mu bukyamu era nga bagamba aba NUP anti bakikola nga bagezaako okubeera nga basindiikirizibwa olw'ebigendererwa olw'ebibiina ebirala. Kale nno okusaba kuno oba oliawo ensala ya kooti eno olunaku olwaleero kooti enkulu mu Kampala evuddeyo aneegoba okusaba kw'ekibiina kino ekya NUP kwe kyateekayo nga kyagala nakyo kiweebwe ku nsimbi eziweebwa ebibiina ebiri mu mukago ogutali mu bibiina bya bufuzi ogumanyikiddwako nga ogwa iPod. Mu nsala ya kooti eno etegeezezza nti ekibiina ekya NUP etegeezezza nti NUP yali tennayingira mu mirimu gyonna mu mukago ogwa iPod we yasabira okugyegattako era akakiiko ak'ebyokulonda mbukaali kamala dda okugabanya ensimbi zino mu bibiina ebyobufuzi ebirala. Kale nno kooti eno egeze maaso n'okubeera nga etegeeza nti olw'okubanga NUP ensimbi zino tezinaba kubeera nga zigiweebwa akyajja nti bano abakulu basooka kwegabanya nsimbi ebibiina bino ebirala. Ajjukira nti NUP kye kibiina kyokka almost ekirina ababaka abali mu parliament ekitali mu mukago guno ogwa iPod. Kwegamba kyasooka kubeera nga kubanga jjukira nti Norbert Mao yavaayo n'ategeeza nti mwami byabakama tageza n'akwata ensimbi zonna ng'aziwa ekibiina ekya NUP. Era n'avaayo n'ategeeza nti agenda kubeera nga akola engeri gye bagenda okugabanyamu ensimbi zino. Kati Norbert Mao n'addayo ne ttiimu ye ne bakuba plan butya bagenda okubeera nga bagabanyamu ensimbi zino. Bwe baamala okubeera nga bakiyisa nti katugenda kubeera nga tuziwa buli kibiina kyonna ekiri mu mukago ogwa iPod ng'oyo atazirina oyo nga ateetaba mu mukago guno ogwa iPod togeza n'obeera nga ogenda mukwata ensimbi ozimuwe. Kale nno bano abakulu olwamala okubeera nga basalawo ensala eno kakati nga bw'onoolaba nti Norbert Mao n'adduka mangu n'agamba mwami byabakama nti kati olina kubeera nga okola kino. Kati bwe baamala okubeera nga babawa ensimbi olwo nno ne baggalawo. Kwegamba nga ne bw'obanga ofootya tosobola genda maaso na kubeera nga ofuna ensimbi zino lwa nsonga nti bo bazeegabanya mangu ne bamala ne baggalawo. Kwegamba nga ate okuddamu okubeera nga ofuna ensimbi oba ziyite olina kubeera nga oyingidde mu mukago ogwa iPod newankubadde nga oyingidde mu mukago ogwa iPod olina okubeera nga otuukiriza obukwakkulizo. Ate of course obukwakkulizo buno nga tosobola kugamba nti n'ogenda butuukiriza mu lunaku lumu olina okubeera nga oyise mu mitendera. Kale nga ne bwoba ogwegasseko olunaku luno olwaleero kisobola okukubeerera ekizibu okufuna ku nsimbi zino. Kwegamba nga ne bwe zijja ne wobeera nga oli wakufuna nsimbi zino tosobola kubeera nga ozifuna mu kaseera kano nga walina okubeera nga wayisewo akabanga of course ng'ate tezikyakugasa. Jjukira nti ekibiina ekya NUP kiri mu kaseera nga wano we kyetaagira ensimbi mu kuwandiisa ababaka baali beetaaga ensimbi wano mu campaign balina okubeera nga beetaaga ensimbi. Kati wano we zeetaagisiza kati wali nga ovudde mu bino oba oliawo ng'ovudde mu kano akasozi wali ng'obeera otuuse ku museetwo ensimbi ziba tezigenda kubeera nga zikola ku bintu birala sinza kubeera nga ozikwata mu campaign ozisaasaanyiza omwo. Kale nno awo nno wenkugambira nti akattu colleagues ndowooza ensimbi eza iPod tugende maaso n'okubeera nga tuzivaako buvi lwa nsonga nti bano abakulu balina ekintu kye baseetinga oba oliawo mu buli ngeri yonna kyali kigendereddwamu kubeera nga bakuba ekibiina ekya NUP. Kale nga neotuukidde olunaku luno olwaleero ekibiina ekya NUP kikyayita ku mutimbagano era nga nina gundi post zentera okulaba ez'enjawulo nga kiina engeri oba emitendera ez'enjawulo mu kigezaako kubeera nga kisonda ensimbi ezinagiyambako okubeera nga kitambuza campaign eno. Awo nno nga tuvuddeko awo mukwano gwange ensonga endala zetulina olunaku luno olwaleero parliament n'olunaku olwaleero egenze maaso n'okubeera nga etuula era nga ababaka aba parliament bongedde okubeera nga bateeka gavumenti ku nninga bannyonnyole lwaki emikutu egigwa mu kampani under a Nation Media Group gyonna mu ggwanga gyagaaniddwa okusaka amawulire mu parliament. Ko naawe wonna awabeera mwami Museveni nti bano abakulu basooka kubeera nga mu mwezi ogwa March baggalira nti omukutu guno oba oliawo
company eno eya Nation Media Group okubeera nga bagikugira okusaka amawulire gonna agali ewali Mwami Museveni kakati kuno bagasseeko ekyokubeera nga babaganye n'okuddamu okusaka amawulire mu parliament y'eggwanga lino erya Uganda. Kale nno nga ne bannamawulire ababadde balina kaadi zonna ezibakkiriza okukwata amawulire gano mu parliament zabagiddwako kwegamba nga toyina kyosobola kubeera nga ozzaako. Kale nno olunaku olwaleero parliament naddala ababaka bageze maaso n'okubeera nga bateekayo okwemulugunya era nga akuwomyemu omukulu yemu omubaka amyuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda amanyikiddwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi akozenga a leader of opposition mu ngatto z'omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi atabadde mu parliament olunaku luno olwaliro. Katusooka tulabe embeera nga bwebadde. Olwaliro luyingidde olunaku olwokubiri nga bannamawulire okuva ku mikutu gya Nation Media Group okuli NTV, Daily Monitor n'endala nga tebakkirizibwa kulinnya ku parliament era nga n'abasasi ba Daily Monitor bagezezaako okusooba baddeyo leero abakuumi ba parliament babasenzezza luti. Kati mu lutuula lwa parliament olwaleero ababaka ba parliament tebatulidde ensonga eno basabye okunnyonnyola okwesimba lwaki emikutu gino giboolebwa mu bifo byonna ebya gavumenti. Omubaka w'Emiyaga Theodore Ssekikubo atadde amyuka Speaker Thomas Tayebwa ku nninga annyonnyole parliament weetuuse mu kulondoola ensonga eno nga bwe yasuubiza olunaku lw'eggulo. You had promised that today you would have ascertained and informed Parliament about the circumstances under which the national media was banned covering this honorable house. I haven't cross-checked even with the clerk. Okay, I haven't cross-checked with the clerk. I will call the clerk. I cross-check because it's an administrative matter. I know what I know here is that we have accreditation procedures. So the accreditation procedures, maybe they have some guidelines around them, but this is an administrative matter which the Speaker or Deputy Speaker are not involved with. Ssekikubo atuse n'okujjukiza abakulu mu palamenti nti eddembe ly'amawulire mu ggwanga ligenda liggweerawo ddala nga kino tekiri ku NMG wokka ne mu bifo ebirala emikutu gy'amawulire giggalwawo owatali nsonga ya ssimba. But when the Uganda Communications Commission is used on flimsy ground to close media houses, like in the case of Point FM, Mr. Speaker, there was an allegation that one of the presidential candidates was coming onto the radio. Kyagulanyi was coming to Mubende and they said he would be on the radio. Then suddenly they said, you know, you owe Uganda Communications Commission 11 million, yet they owe the station 27 million. Muhammad Muwanga Kivumbi abulidde Speaker nti ensonga ezisalwawo mu palamenti zituukira ddala ku muntu wa wansi, kale ng'okugaanayo bannamawulire abamu kiba kikyamu era nga kikugira eddembe lyabwe ery'okumanya. For freedom of speech, freedom of expression, access to parliament by the media is so cardinal that you can't just let it on the whim of some technocrats here, take time, they can ban people. We even have a gallery. Are free to come here, please. For you to cover parliament here, you have to be accredited. And you must follow our guidelines of accreditation. I get me. So you can't say because of what we have a southern journalist here, because parliament is a public place. That's why we have accreditation. Bano batukiza n'ekyokugoba emikutu gya NMG ku mikolo gyonna egy'omukulembeze w'eggwanga kyokka minisita omubeezi w'ebyamawulire ategeezezza nti bano bakkirizibwa dda okusaka amawulire ku mikolo gino ekitabudde Muhammad Muwanga Kivumbi ng'agamba nti minisita atandise okulimba palamenti. But said, Mr. Speaker, that the responsible minister can explain. Because for me the coincidence is what is bothering me. That the president stops the Nation Media Group from covering him conducting public business, and then we get this story that the Parliament has also now joined. My fear is how many other government agencies, and Mr. Speaker, I am a journalist by training. When Monitor started,
there was a ban of advertising on Monday. It was targeted. Is the nation allowed to cover the president? That's the question he asked. Yes, you're allowed to cover allowed. Honorable Speaker, the bare minimum we expect from a honorable minister of government is to have minimum levels of honesty. And if a minister stands before a House of Representatives and does not speak the truth, and he knows he's lying, that's really unbecoming of a honorable colleague. Bano batuse kuva ku nsonga eno nga Mpawa yatudde Kiwalanya NMG okutuuka okugikugira okwetayiza mu bifo ebimu newankubadde omwogezi wa Parliament Chris Obore annyonnyola nti ekyokugaana bannamawulire bano okuyingira byekuusa ku byakwerinda. Abakulu mu Nation Media Group batubulidde nti ekyokugoba NMG ku mikolo gy'omukulembeze w'eggwanga ne Parliament bimenya ssemateeka w'eggwanga. Ne ku Parliament ate kati nabo batandise ate woonoonyereza ng'ate ensonga si za Parliament kubanga ba MP badde beebuuza tinaye ate kati ensonga si za Parliament. Deputy Speaker naye n'agamba takimanyiiko n'olowooza nti kati ensonga ziba si za Parliament ate kati ffe lwaki mugaana abantu banamuli okuyingira Parliament. Kaakati ne tulaba nti ate kati awo kati ne tugamba nti omanyi kati ekimala kikola kimala. Constitution ya Uganda egamba right to information. Those are public offices. Parliament si nyuma ya muntu. Ono agamba nti wali nsonga yonna gye baali bafunye okwole batandika okulemesa bannamawulire okutuuka ku mikolo gya president nga kati ne Parliament yeegasseeko wabula bawulira luvuuvuumo wadde nga bawandiise ebbaluwa eziwera nga basaba okunnyonnyolwa ensibuko y'obutakkaanya buno. Ekintu ky'okugaanibwa okubeera mu mikolo President Museveni gy'alimu na guno gwaka tetufunangako oba bbaluwa ayigamba nti mwakola weemuti ne weemuti ne weemuti n'olwekyo tetwagala bannamawulire bamu. Tetufunangako bbaluwa eyo. Naye ekyo ffe tekituganya kunoonya nsonga. Tuwandiisa amabaluwa, meeting tuzinoonyeza, buli kimu osangawo nga waliwo blockade. Nsibirwa agamba nti ebigenda mu maaso tebigenda kubajja ku mulamwa gwa kukola mawulire agateeka kuninga abakulembeze naddala okuwembalirira eri bannayuganda aba bakwasa obuyinza. Tetutidde kubanga tubirabye byonna. Okitege tubirabye byonna. Abaatandikawo Daily Monitor n'abaatandikawo NTV, Nation Media Group byonna tubirabye. Naye kati tugamba mutuleke tukole emirimu gyaffe. Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, NMG terina nteekateeka yonna ey'okutta ku bigere mu kaweefube w'okukola amawulire agatambulira ku mazima n'obwerufu. Alright, NMG egamba tetugenda kubeera nga tuzikiza ogwaffe gwa kubeera nga tukolera bantu. Kale byebyo ebiva aside eyo. Kale njagala twolekere ebigambo akawungezi k'olunaku olw'eggulu twagenze maaso n'okubeera nga tukulaga embeera nga bwe yasuze gwali eri mu district eyerira era nga mu mbeera gye twakulaze n'akawungezi k'olunaku luno olw'eggulu twakulaze nga hotel His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo we yabadde agenda maaso n'okubeera nga asula nga ab'ebyokwerinda balumbye hotel eno ne bagenda maaso n'okubeera nga bonoona ebintu era nga bagenze okuva mu kifo kino nga basaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde era nga okusinziira ku b'ebyokwerinda bo bagambye mbu babadde balina machines ze banoonya akwoteeka ne suspect omu amanyikiddwako nga Aitawa era police yagenze okubeera nga eva mu kifo kino nga bwe nkutegeezezza nga yagenze okuba pepper spray kugamba n'abantu ababadde mu rooms abatabirinako ne bagenda maaso n'okubeera nga baziira era nga n'omwogezi wa police olunaku olwaleero avuddeyo nagenda maaso n'okubeera nga ayina byayogedde ku nsonga eno wabula njagala tusooke tulabe akatambi kano then ate nkomewo nkubuulire kiki ekiriwo essaawa zino. Olunaku lwa jjo akwatidde NUP bendera Robert Kyagulanyi olugendo lw'ekuwenja akalulu mu disitulikiti y'Otuke lwazzeemu omukooso olw'omugga Park ogwabooze ne gumulemesa okusala n'amakubo ag'ebbali gye yagezezzaako okusalinkiriza gaaseeredde ate n'addamu n'asanga omugga gwe gumu nga gwanjadde ne mu makubo ago.
yavuddeyo n'ayolekeralira ku woteeri gy'azzaasula ng'atalaga ebitundu by'e Lango eyitibwa Tembo Trek Courts ng'alowooza eby'olunaku bwe bityo bwe biwedde. Kyokka zaabadde zaakawera ssaawa 3 ez'ekiro nga tannagalangataanya na kiwanga mu ngalo. Woteeri eno kabangali ezawezenga nnyo eza poliisi wamu n'ab'ebyokwerinda ababadde mu ngoye eza bulijjo ne bagyebungulula. Tubadde tukooye buli omu ng'ayagala kwe-organizinga tunaabe twebake ne tulaba patrol ng'ejja wano eya Mukiibi nga squad y'abasirikale bangi kuva waggulu wali nga bajja ne barawuninga off hotel. Poliisi olwatuuse ku woteeri n'egenda ng'ekonkona luggi ku luggi naye nga teri amanyi kyenoonya oba gwenoonya. Ne batandika okuyingira room pa room nga webakonkona naye abaana bwe baganye ogulawo room Mukiibi kenyini n'atowa order n'agamba if they refuse to open the doors, pepper spray everywhere. Since the pepper spray was too much in the rooms, abamu ne tufuluma wabweru. Ne bakebera buli kimu mu kinaabiro wansi wa kitanda, engoye zonna ezibadde mu suitcase baziyeeye. So nze ne basooka ne bavaawo kati ne badda kuno. Omumyuka wa pulezidenti wa NUP mu bitundu by'obukiikakkono bwa Uganda ye mulala eyabaggulidde. And I opened and they rushed in and in the bathrooms and check everywhere and in the balcony and even tried to pull under. Tubuuzizza Zedriga obanga poliisi yamubuulidde ensonga eyabaleese. Well, they said they wanted to hold a conversation with me, but I said I don't hold conversation in a night dress. I don't. I need my privacy. I need to rest. Tomorrow we have a long day. So they really wanted to drag us out and I said no. Omulyango ogutunudde mu Gugwe mwe mwabadde fuutu soja omulala Sharifa Nakanwagi atagguliddewo bapoliisi era Zedriga yagenze okuwulira nga baguliko bagusamba. I heard them knocking and then breaking the glasses which are all over. I just got my rosary because St. Padre Pio told us these are the weapons of our times. Poliisi kye yakoze kwe kwasa endabirwamu z'akamoli k'oluggi luno n'emamiriramu kaamulali abalagala. They sprayed pepper spray. As I'm praying, then I'm choking and I'm praying and I'm invoking Mother Mary. Kwezo wiyanga endabirwamu eyiika ne batandika okusprayinga abalala ne bafuna eddaala ne bayita eri ku veranda y'eri. Fuutu soja yazirikidde munda n'atandika okulaajana ekyawaliriza Kyagulanyi okuggulawo n'alumba abapoliisi. Ono yagenze akwata akatambi n'abaako by'ababuuza. You have tear gassed our rooms. You have braided and broken all rooms. Not all rooms, we have not broken any. We opened. No, I've been you have been live. Mukatambi era awulikika ng'agezaako n'okumanya abasirikale ki ababalumbaganye. Ono si Mukiibi. Yeah, omwami ogwemulaba ye Mukiibi. He has raided us together with this team. As you can see them, all of them. We just want to make sure the world is following everything that you're doing. Yatuuse n'omuwala we yabadde agudde ng'ataawa. Oluvannyuma omuwala yateekeddwa kabalaza waggulu ku woteeri n'atandika okuwujjibwa. Kyagulanyi yayongedde okulangira abasirikale obutaswala. Mukiibi, you should be ashamed of yourself. Nga wayise akabanga akaweze essaawa ennamba abasirikale baasimbye akasota ne bafuluma woteeri eno nga tebalina kintu oba omuntu gwe baggyeeyo era ne bejjawo. Fuutu soja amanyiddwa ennyo nga Danny Magic atubuulidde nti yawuliddeko ku bapoliisi nga baatula amannya g'abantu be babadde banoonya. One of the officers ayogera ku ssimu agamba banoonya Tawa ne General Gaza naye tetumanyi ku lwaki. Mu kiro era we twategeredde nti n'emu ku mmotoka y'abafuutu soja gye babadde batambuliramu nga bava mu disitulikiti y'Otuke poliisi yagizingizza n'ebagombamu obwala. Era olwaleero poliisi ekakasizza nti yakutteko 10 ne bavunaana ogw'obubbi n'okwonoona ebintu byayo. Ebyogerwako mulimu okuggya omukka mu mipiira gy'emmotoka za poliisi, okubba laputopu yaayo n'engoye n'ekidomola ky'amafuta ga dizero. Waabuuseeyo abavubuka abamu mu ttiimu ye ne bava ku mmotoka yaabwe ne bablockinga one of our pickups ne bagifumita oba bagifumisa ebiki emipiira gyonna ena yonna emmotoka n'etuula. Tebaakomyawo ne batwala laptop
ne batwala ensawo ya omu mu baana babadde mu motoka eyo ne bamenya n'ekisumuluzo eky'emmotoka. Tetukimanyiiko ekyo era tumanyi nti poliisi ebiseera bingi nnyo bateekawo ensonga zaabwe nze baali bagambyeko nti bankutte n'emmundu, so tumanyi nti bayinza okuba nga nsonga yaabwe, naye tuli mu kinoonyerezaako. Tetugamba nti ffe tuli batuukirivu, naye tugamba nti ebyafaayo byonna biraze poliisi ng'ebadde nga eteekawo ensongasonga. Bwetuuse ku ky'omusirikale waayo Moses Mukiibi eyawumiza Dan Magic n'ekikoofiira neetegeeza nga bwekyamunoonyerezaako. Vidiyo mpanvu n'ono alagibwa nga naye asomooza omupoliisi ono, naye amawulire ge nafunyeko nga nakibuuzizaako bakamandas and nabo ekintu ekyo nakyo bakitadde mu kunoonyereza. Kyagulanyi ategeezezza nti naye poliisi azaagirondoola ng'ebasosonkereza. Kuva we twava e Kampala twafunanga information era tubadde nga tugibawa nti baagala kukwata bannaffe nga battawa n'abalala. Tuze tusoma enkola ya Mwami Museveni ti kampeyini buli gye zeeyongera abayagala otusalako bannaffe agende ng'atukendeeza mpola mpola. Ba Edi Mutwe bali mu komera, ba Achireo bali mu komera, ba Bobby Yanga kakati baagala ttawa. Gye bujjako ojja kulaba nga bagamba oyo Jona naye beetaaga omukwata. Gye bunaddako nga bagamba Dan Magic mulaba bamwataakinga ne luli patani y'emu. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso agamba si baakufotooka. Regardless we move, we are going to reach every corner of Uganda, whether in a car or in a boat or in border or on foot. Kyagulanyi abeera nga bamusibiridde ne bamwagaliza emikisa gy'alaga mu disitulikiti ya Bim ne Kotido. Alright, His Excellency bwe yamaze okubeera nga ayogerako ne bannamawulire enkya y'olunaku luno olwaleero yabitaddemu engatto bw'atyo n'ayolekera mu district emanyikiddwako nga eya Abim. Era eno mu district eya Abim nga bw'olaba enguudo tezibadde mu mbeera nnungi, kale abantu beeno newankubadde nga babeera beesudde ate kibalobedde kubeera nga beekulungulula okuva ebule n'ebweya kwegamba balaze olunaku olwaleero bakoze statement era ndabyeko ne ku mutimbagano ng'abantu bangi bagamba abantu b'e Kotido mweyita ki mu nguudo embi ate kibalemesezza kubeera nga batuuka wabadde walina kubeera nga wali olukuŋŋaana era ne munnamutikwa w'enkuba bano tekibalemesezza kubeera nga ate bazze bawulire ku mwagalwa w'abangi amanyikiddwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era nga tulabye ebintu bingi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero ebize ne bituukawo wakati nga ab'ebyokwerinda bateevunyanga ensanafu wakati nga babatiisatiisa nga laba nti abantu abasinga abantu beyo embeera mbi nnyo nnyini ddala. Era nsuubira bw'oyogera ku bitundu eby'Ekalamojja nsuubira ky'osobola okubeera nga otegeera kyekyokubeera nga bababbira amabaati. Kale imagine nti abantu bano baali baweebwa amabaati ku nsimbi ez'omuyi w'omusolo wabula newankubadde nga baali mu mbeera embi nnyo nnyini ddala ate abalina basobola okubeera nga babba amabaati gaabwe nga n'abamu ku bo batutegeezaako nti nze nabadde ngenza okuzuukukaawo nagenza okusanga nga amabaati gali mu kompawundi yange wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olutuuseeyo asobodde okubeera nga abawa message ey'omukwano era nabo ne kugamba ne bamusindira ebizibu byabwe byonna bye bayitamu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awulira era n'abasuubiza nti bwe munampa akalulu kammwe ne mumakinga sure nti ate mukakuumye ne mukabanja n'okukabanja byonna tugenda kubeera nga tubifuna mu Uganda empya nabyo katubifune. Olugendo Kyagulanyi lwetandise ku ssaawa nga 3 okuva eriro okutuuka Abim lwa kilomita 125 ate okutuuka e Kotido lwa kilomita 159 okugezaako okukendeeza ku bbanga ly'okutambuliramu agenza ayita mu makubo ag'ebbali kyokka nga nago tegayitikamu. Mu disitulikiti ya Abim wayogereddeko eri abawagizi atuusewo ziwera ssaawa 10. Katonda agenda kuyambuke that
Museveni has mastered the art of controlling people. He makes them poor first, and then he makes you beg for him. You beg for something that belongs to you. Kotido amuyingidde ziwera 11 era mu gombola ye Kanawat wayogereddeko eri abawagizi. We are now in Kotido. My name is Chagulanyi Sentamu Robert, aka. But now I come back to you, my brothers and sisters, to seek your mandate to become the president of Uganda. Kyagulanyi bw'avudde awo alabise nga zeeka akamwenyumwenyu ku matama ku ngeri abakalamajja gye bamwanirizaamu okutuuka mu tawuni y'e Kotido. Neno teri luguudo lwa koolasi lutuukayo era abaayo bakiyaayaanira. About 20 years, the president said he's going to construct tarmac, but we have never seen tarmac. So we need this president to come and change our region Karamoja, so that our region will also develop like other places. Mpozi n'abamu bakimanyi nti ekitundu kyabwe kifumbekeddemu ebyobugagga naye kikyali mabega ddala. Our place is rich with minerals, but there is no way of exploiting. People have been employed there, but the Karamojangs are not. Okay. And we don't know where our minerals go. Mu kisaawe ky'ebboma mu tawuni y'e Kotido waayingidde okuba olukuŋŋaana. Kyagulanyi abasabye okumulonda aleeta enkyukakyuka mu kitundu kyabwe. Gold in Uganda comes from Karamoja, but the road that takes the gold is still a bad road. They come and lie to you. They give you 5,000, 10,000 and a yellow t-shirt and salt and sugar, and they ask you to vote for a man again and again and again. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi wakubiteekamu engatto ayolekere Kabong ne Karenga. Alright, bwe bityo awo ebadde olunaku luno olwaleero nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyayigga akalulu akagenda okumutuuza mu ntebe y'eggwanga lino erya Uganda. Wabula nga tuvuddeko awo njagala tutunulire ku mboozi eri ku musajja mukulu amanyikiddwako nga Jimmy Akena. Jimmy Akena ye president w'ekibiina ekya UPC era ajebuvuddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali agendako mu district eye Apache. Bano nno His Excellency yafunamu ka stop over naddala we baaziika omugenzi amanyikiddwako nga Dr. Apollo Milton Obote. Era nga incident eyo bwogenda maaso n'okubeera nga ogiraba kwegamba yagenda maaso n'okubeera nga amukungubagirako era n'ateekako ne flag. Kakati oluvannyuma lw'ebintu ebyo ebigambo bingi bize biyitingana ku mutimbagano wabula nga Jimmy Akena tavangayo kuwa statement ye kwebyo ebize biyitingana wabula Jimmy Akena yavuddeyo nagenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti kino ekikolwa ekyokubeera nga banenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okugendako wali we baaziika taata we amanyikiddwako nga Dr. Apollo Milton Obote eyaliko president w'eggwanga lino erya Uganda okumalya ddala ebisanja akugamba yaliko omulundi ogwasooka nadda n'omulundi omulala era najja n'atukalakata. Kale kwegamba nti agambye tebasanidde kubeera nga banenya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era mu bigambo bya Jimmy Akena yagambye omulundi nga bwolaba nti yasisinkana mu Museveni, engeri gye yasisinkanamu Mwami Museveni y'engeri y'emu gye yasisinkanamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era n'avaayo n'ategeeza nti balina n'ebintu bingi bye bagenda maaso n'okubeera nga bakkiriziganyaako wabula mu bigambo bye era yavuddeyo n'ategeeza nti nga essaawa zino bamuggalira nga takyasobola kuvuganya ku ntebe ya mukulembeze wa ggwanga era nga ne webuli wano teyalabikako ku baloti wabula agamba nti ye teyaggwamu maanyi lwansonga mbu akyayinayo omukisa nti ne woobeera nga osigazzaayo 1% mu kulwana nga 99 bakkubye osigala olemerako. Kale kwegamba nga bw'ogamba nti abalemerako be bamalako agamba nti naye alina okufuba okukakasa nti ballot paper ey'omwaka 2026 weenejjira ne Jimmy Akena alina okubeera nga kwali katubifune.
Sabiti ewedde akulira ekibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi yagimala mu bitundu by'Elang'o ng'akuyega abaayo okumwesiga bamuwagire asobole okuwangula akalulu k'omukulembeze w'eggwanga aka 2026. Mu kakuyege we Kyagulanyi yagenyewalako mu maka g'akulira ekibiina ki UPC Jimmy Akena era n'alambuzibwa n'amalalo ge yaliko omukulembeze w'eggwanga lino Apollo Milton Obote. Okuva Kyagulanyi lwe yawayamu ne Jimmy Akena mu kitundu kye Akokro mu disitulikiti ya Apaka, abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo batandika okumusongamu olunwe nti lwaki akitiza n'omuntu gw'amanyidde ddala nti kitaawe ye yali aweze obukulembeze obw'ennono mu ggwanga. Kino kye kitanudde Jimmy Akena okuva yayanukule ku nsonga eno. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwakubye ku kitebe ky'ekibiina kino mu Kampala, Akena agambye nti bw'aba asobola okutuula ne Pulezidenti Museveni ne boogera ku nsonga ezitali zimu, talaba nsonga lwaki tatuula na Kyagulanyi. And I will not stop. If I can sit with Museveni, I can sit with Kyagulanyi. I sat with Kony. Why can I not sit? Why can we not sit as leaders? Ono atuuse n'okujjukiza bannansi nti yadde waliwo abaagala okumulima empindi ku mabega, naye basaanye bajjukire nti ebimu ku bintu bye bakyeyagaliramu omuli amalwaliro n'amasomero zaali ntuuyo za kitaawe, kyokka nga nabyo biri mu Buganda n'ebitundu ebirala. Nakaseke Hospital has treated generations since the late 60s. The same can be said of Kiboga, Kayunga, Kawolo, and Gomba hospitals. In education too, the expansion that began under the Uganda People's Congress opened doors for millions of Ugandans to learn, to work, and to build a future. Akena agamba nti mu kaseera kano bannayuganda kye balina okutunuulira bye bibala ebirina okuva mu nsinkano gye yabaddemu n'Ekyagulanyi mu kifo ky'okutandika okubuubuuka n'ebigambo. This national conversation should not be about personalities and should not be about propaganda. And those who will be presenting their plans, we must ask, are those plans genuine, or are the presenters genuine? Are they honest? Are these plans actually workable, or they're simply words for the campaign trail? Agamba nti omutima ogw'okulwanirira emirembe mu ggwanga kye kimuleetera okuteesa na buli omu. We want justice. We want honesty. The rebuilding of Uganda, part of the rebuilding, is what got me in these processes, is what got me to be able to sit on the table, is that we needed peace. Atuuse n'okukikkaatiriza nti kakibe ki yagenda kubeera kakonge k'abeesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era nga wakujjira ku kkaadi y'ekibiina ki UPC. I said and I will say again, I am still fighting to be on the ballot. So I want my supporters to vote for Jimmy Akena for the 2026 general election. At this point, Jimmy Akena is the UPC flag bearer, the UPC leader who wants to be on the ballot, who has a message for the people of Uganda on the UPC ticket. All right. Yo Jimmy Akena ng'agamba nti okufa n'obutanyagwa bw'otamulaba ku ballot paper ng'omanya si ye Jimmy. Kale bwe bityo bwe yagenze maaso n'okubeera nga abyogera. Njagala tuolekereko wali eri kugamba ku muliraano ku mukwano gwaffe wali eri munda mu ggwanga erya Tanzania. Akyogenda maaso n'okubeera nga olaba olunaku olwaleero eggwanga erya Tanzania ligeze maaso n'okubeera nga lironda newankubadde nga era olunaku olwaleero bingi ebirabise nti nno birumidde era nga n'abantu abamu bazize polling station nga zo bazize kugamba newankubadde nga ebyokulondesa byabaddewo kugamba ballot papers zonna zabaddewo naye nga abantu tewali era nga olunaku olwaleero abantu basibe bagenza maaso n'okubeera nga beekalakaasa ekibaviiriddeko enkyukwe kyeki ballot paper eyo nga bw'ogiraba abaana bano basaaga nnyo bageze ne bakuba akakongo ako nga bakulaga nti 3 in 1 omuntu ayeesimbyewo kwegamba bayagadde kubeera nga bakikufundiza nti ne bw'olonda asooka ne bw'olonda owokubiri ne bw'olonda owokusatu obeera olonze omuntu omu namba emu bakuteereddewo
Samia Suluhu nga bwoba otiikinze kabaka ke ne bajja mu wansi mu namba 2 ne bakulaga nti namba 2 eriyo Hassan Suluhu kugamba nera ne bo otiikinga namba 2 kabaka ke kugamba ne bakuwa ne wansi mu namba 3 ngera ali ku namba 3 ye Mama Suluhu kugamba bano bayagadde okubeera nga bakufundiza nti akalulu kw'omulundi guno munda mu ggwanga erya Tanzania tekalinaamu yadde amazima n'obwenkanya era nga bulijjo bwekitegekeddwa nga bwe kalina okubeera nga bakawa. Kale nno ekiri munda mu ggwanga erya Tanzania ebipiira abaana piki bazookya kuzimalawo kugamba Uganda Tanzania yaabwe empya nyinza kugiyita Tanzania yaabwe empya abaana bagamba nti Tanzania empya gye tulina okubeera nga tuyingira Samia Suluhu toyina kubeera nga oli mukulembeze munda mu ggwanga erya Tanzania. Kale nga bwe nkutegeezezaako nti olunaku olwaleero abavubuka abamu bajenzizi abeggwanga erya Tanzania bakedde kubeera nga beekalakaasa era nga n'abamu basobodde okubeera nga bagamba titugenda kubeera nga tukkiriza bintu bino ebyokulonda wabula ng'omuntu gwe tugenda okubeera nga tulonda era akalulu tumanyi ani gwagenda okubeera nga alangirira lwansonga nti eri asinga amaanyi mu opposition yamukwata n'amuggalira era nga n'essaawa zino amanyikiddwa nga Tindu Lissu ali wali eri mu kkomera baamuta wabula agenze maaso n'okubeera nga alemerayo. Kale nno kikiva wali munda mu ggwanga erya Tanzania era nga tugenze okubeera nga tujja ku mpewo mukwano gwange agenda maaso n'okubeera nga ogoberera nga kafyu nga gye twalimu wali eri mu covid yeri munda mu ggwanga erya Tanzania newankubadde nga waliwo kafyu embooko esekebbuka bana Tanzania bagenze maaso n'okubeera nga babiwakanya era nga bagamba tetugenda kubeera nga tuva ku mazima era nga ne bannansi b'eggwanga erya Kenya basobodde dde okubeera nga babuuka ensalo bagende balwanireko abantu b'eggwanga erya Tanzania. Tusooke tufune emboozi eno mu bufunze omanye eggwanga erya Tanzania bwe twogera ku Tanzania kyeki yali ow'amaanyi enkya ya leero abantu obukadde 3 ku bantu obukadde 6 bali mu Tanzania bakedde kweyambisa ssemateeka w'eggwanga lyabwe okulonda omukulembeze w'eggwanga omujja oluvannyuma lw'ekisanja kya Samia Suluhu Hassan kiyasiikira okuva ku mukama we omugenzi John Pombe Magufuli okusembera okuggwako. Abagoberera ebyobufuzi bya Tanzania bagamba nti singa kisoboka n'okulonda kuno tekwaniitegekeddwa kubanga ne bwaba mulogo w'ebwamba tayinza kulemesa Samia Suluhu Hassan okuwangula bwa president ayongereyo obukulembeze bw'ekibiina ky'Ikyama kya Mapinduzi obwakamala emyaka 64 okuva Tanzania bwefuna obwetwaze. Okukinnimbuka kwa Suluhu si lwakuba nti mpawo w'amaanyi ayinza kumuvuganya wabula abandikikoze bonna yabalabirawo n'abeegema okugeza omu kwali ku ludda oluvuganya gavumenti eyali ow'amaanyi Tindu Lissu akulira ekibiina kye Chadema akalulu kano nga kasemberedde yasitula olutalo ng'ayagala okulonda kuleme kutegekebwa okujjako nga waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa mu mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga lino kuno kakasanga eddembe ly'obuntu litaatirwa. Ng'agenda lokopya bino Suluhu yamuwulira n'amulabula okubikomya naye nga tawulira. Kati ng'ennaku z'omwezi 3 April yali mu kabuga kamanyiddwa nga Mpinga ng'akunga abantu okumuwagira kyokka mu kumanya oba mu butamanya n'akunga abantu okwebalamu okulonda okujjako nga waliwo ennongosereza ezikoleddwa mu mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga. Bino nga bigudde mu matu ga Suluhu yamugamba nti kyakoze kyenkanakanya ddala n'okulya mu nsi olukwe bw'atyo n'alagira akwatibwe wetwogerera akyali mu kkomera. Musajja watonto yamanya nti kino kyali kituuza aba ali mu kkomera eyo ekibiina kye ate nga kyekisinga obunene mu bivuganya gavumenti byonna n'awulira nti akacooka ebyokulonda kali kakiweza okwetaba mu bikwatagana n'okulonda kwonna okutuusa mu mwaka 2003 nga bakiranga obutateeka mukono ku kiwandiiko kya Electoral Code of Conduct. Ebibiina byonna ebyali bigenda okuvuganya mu kulonda mu byeyamira okugondera amateeka g'okulonda. Tundu Lissu musajja abonyebonye ne gavumenti za Tanzania zonna ku mulembe gwa Magufuli Tanzania yalagirabiranga ku TV Antonio yali yamugobadda mu ggwanga lino nga awangalira mu Belgium bwe yalaba Suluhu afuuse president n'asuubira nti emirembe gikomyewo bw'atu n'adda ku butaka. Omusajja ono yasimatuukako n'okuttibwa mu mwaka 2017 bwe yakubwa amasasi 17 mukama yazza bibye. Ono nga gavumenti emaze okumuteekamu ejjiribwako n'okumumala amampaati obwanga yabukyusa ne bweteeka ku Luhanga Mpina akulira ACT Wazalendo nga kino kyekibiina ekivuganya gavumenti ekyakikwata ekyokubiri mu bunene mu ggwanga lino ng'oggyeko Chadema. Mpina ono gwenjogerako yeewagula kuva ku CCM ekibiina ekiri mu buyinza bano nabo baganiddwa okwetaba mu kulonda nga balangibwa okulema okugoberera amateeka agalambika ensunsula y'abagenda okuvuganya okakkananga nabo basuuliddwa ettale. Kati mu kulonda kuno Suluhu agenda kuvuganya n'obubiina obulala 16 obutono ddala omu ku bwo n'amanya gaabwo abalonzi tebagamanyi. Abagoberera ebyobufuzi ebuuyi buno bagamba nti obubiina buno bwatondeddwawo gavumenti yennyini kuba gina enjogera egamba nti omukyala ono Samia agenda kuvuganya Suluhu mu kulonda kuno.
omukyalo ono nga kyajja alondebwe abavuganya gavumenti baajaganya nnyo era nabazisinkana ne boogera ku nsonga nnyingi kyokka nakakano Mpawa ayinza kumanya gye yajja obuwabuzi obwamufuula omukambwe eddala okukira mu Kaajanga bye yali asuubizza emirembe n'asalawo okubalabya ng'ennaku okumanya amaliridde akalulu kano okukawangula nga tasumbukanye abavubuka abeeyagalira ennyo ku mitimbagano yabasibizza njegere emikutu gyonna yagiganye okwetaaya so nga n'abeesukkiza mu mawanga amalala ne bayima ng'eyo okuvvula enfuga eri mu ggwanga li Tanzania bwe bakomawo nabo batuukira ku mbooko emikutu gy'amawulire gyonna mu ggwanga lino gyasalawo okusirika busirisi bonna boogerera ku ludda olusiga akazigo Mpawa ayinza kwenyanyamula kwogera ku miwaatwa egiri mu nteekateeka z'okulonda kuno okunoonyesa okusa okukolebwa ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu kulaga nti abantu abasoba 12 ne bakabuzibwawo mu Tanzania okuva mu mwaka 2019 mu kaseera kano ekirindiriddwa kekaddako okulangira ebivudde mu kulonda Suluhu alayizibwe ng'omukulembeze w'eggwanga kyokka newankubadde abakuumaddembe baludde ebbanga ng'ebyokwerinda bibali mu ngalo agakavayo galaga ngologolo lwaleero abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ekibuga Dar es Salaam bwe basaze okwekalakaasa nga babakanya engeri okulonda gye kwategekeddwamu ko nekyokulemesa emu ku bibiina ebivuganya gavumenti okwetaba mu kulonda kuno obungeredde nga poliisi ko n'amagye bigobagana n'abavubuka bano abasaze okwekalakaasa okulaga obunyiikaavu bwabwe. Kale mukwano gwange buterevu byebyo ebiva wali eri munda mu ggwanga erya Tanzania birungi si birungi ankugambye bwe bugenze maaso n'okubeera nga buzibira nga abavubuka ba Gen Z ab'eggwanga erya Tanzania abagenze maaso n'okubeera nga beeyiwa ku nguudo okubeera nga babanja eddembe lyabwe akwoteeka n'okubeera nga bamaze dda okubajjako internet nga bwe gwali wano munda mu ggwanga erya Uganda mu mwaka ogwa 2016 akosa n'omwaka ogwa 2021 nga tulonze kale nno abwe kirabiseeko ne wali eri munda mu ggwanga erya Tanzania nyinza okugamba nti bonna abakulembeze naddala aba Africa bano bagufulira ddala muze ogw'okubeera nga baswitchinga internet ne bagijjako nga ne bw'okola otya mukwano gwange atasobola kubeera nga oli ku mutimbagano kino nno bagenda maaso n'okubeera nga bakikola wakati mu kubeera nga bakereesa information ng'abantu tebasobola kubeera nga bawuliziganya ne mukwano gwo kwegamba nga okuwuliziganya n'omuntu olina kubeera nga omukubidde ku ssimu ate tosobola kubeera nga omanya mbeera nga bweri jjukira social media zezimu ku platform ezisinga okubeera nga zipushinga message mu bwangu nnyo nyini ddala lwansonga nti ne bonogamba nti gundi bamukutte nga okubye bukubi ssimu mukwano gwange omuntu asobola kubeera nga akusiigira kifaananyi kale nno bwe bityo webiri walere munda mu ggwanga erya Tanzania byonna nga binaava saidi eyo tugenda kubeera nga tudda wano ku mukutu ogwa muntu wa bulijjo Down People Television tugende maaso n'okubeera nga tubikutuusaako wabula akaseera kano munzikirize mbeebazeeko mubadde balabi balungi nnyo okubya ddala eri gye twatandikidde anokutuusa essaawa zino mwe tugenda okugenda maaso anokubeera nga tukusiibulira nga bulijjo mu byuma eyo mu control room wabaddeyo producer wange omulungi ennyo nyini ddala Abe ku mapeesa yabaddeyo ogenda maaso n'okubeera nga aganyiganyiga Mr Bluetick Mr Pilot Abe ku mapeesa the Brazilian yabaddeyo okakasa nti ensonga zonna azikutuusaako masavu ng'akukyusiza ebifaananyi ebyenjawulo nga bulijjo Morgan Keys 56 official CEO Kalidalu content creator Lwero's Finest Mr Perfect nze abaddeyo okubeera nga nkutuusaako ensonga zonna tulabagane mu mboozi endala omukama Katonda atakuumira mpeera agende maaso n'okubeera nga abatukuumira mubeere bulungi mweraba.